on ITV. It has been long time nga nabalekerawo bavuma. Balamusisa nnyo bannaffe mwesi abatuwuliriza era abatulaba ku ITV kababuusaako yenze Musajja yatambuza ebikere okufa wali eri Empale n'enzikyankasibira wano e Bukanda nga nzijja nkoberera oluuma lwaleebwe. Olunaku lwaleero mu mawulire gaffe kano agato kambuusa tulina omukisa okubatuusaako ekika ky'abantu abayombi wano mu ggwanga lyaffe erya Uganda era nga tugenda okubala okufa ku namba 5 paka ku namba 1. Kazi ngenzo kujja ebintu tonnabyoze ngoye enchafu oludde bitafu bizimu. Namba 5 bebo abawala oba abakasi abakozesa emikutu kino kyemukwanira wala ekya social media bwe bafuna abasajja ababakwanira okwo ne bakifuula siriyasi naye bwe bamala ne bakisuula nti abasajja bano ababakwana kyebeeyita si kyebali abakasi bano babaliisa nga bayombye nnyo ne bayombera ku mikutu kino ekya social media ate era ne bagenda ne bayombera ddala wamu n'abo abantu abaatala. Mbabulire sigenda kuddamu butabavuma. It has been long time nga nabalekerawo bavuma, but I think the break nina okubreakinga this cycle y'okumanyira sikyayagala kumanyira kunira isiyamu omanyira oli nali mbavuma neŋŋamba you know what ebintu bya Facebook kambye esonyiwemu kansoke nesonyiwemu emizimu gi. I want to make this clear kumwe mwenna bamansala kumwe mwenna abanaku abali eyo abalomba obulombi. Namba 4 beba fubuka abafuna omukisa ne bafuna sente nga bakyali bato kati naye bwe bafuna sente ezo ne zibamesa amalala ne babeera nga buli kwe balaba bamufuma bamuyombesa era nga bamwerakirako. Nagamye eki lomoza wano mangu nzoche we mara byote omwana nage byote ye kanzoche let's pass whatever chokate bingi chokate video obange na byochezawa byochezawa banange semanyi yanguwa lwaki oli lezi nakugambye dda yanguwa. Ekika ky'abayombi namba 3 be bawala abayitibwa ba house call abafuna omukisa ne bakwanibwa bapoosi baabwe ne bwe bamala okubakwana olwo ne bagenda ne beefuka amaka ne batandika okuyombesa abaana okuyombesa abakyala abawaka bo amaka ne bakeesa ne beefuulira atala bapoosi. Nakiti omuliro tegunyiridde tekiriyo buli kimu ngenda kubeera nga nkikukolera naye kansooka empumulemu omutwe gundobba owaaye naawe muleke kutukozesa nga abagamba nti nomukozesa abantu bisolo nga naawe emirimu egyakulema okukola n'olaba nti nno weetaaga omukozi nange emirimu era weginnema nange nempumulamu omukazi ngenza okujja ebintu tonnabyoze ngoye encafu oludde bitafu bizimu kitafu ngenda bikolera ate saa zinero ndumbira nga agamba odumira kwala kowaaye ngenda bikola gwona asoboka ngenda fiyize emirimu kugande siina wenkola ne ekika eky'abayombi namba 2 be bakasi ababeera bakasi bajja n'atala nga omukasi namba 1 yasooka waka yali tamanyi ekola mirimu ne bamukubako ekibaati kakati olw'okuyomba ne kubanga kukukawo wakati w'omukasi omupya awamu ne mukasi eyasookawo. Wajja kwerabirira wajja kunoonya ssente kyekyo kwekukola okitegeera mu kukola temubaamu kwerabira nga wajja kunoona ssente. N'ate ekisinga okuneewuunyisa nti eyantumye Joyce nkimunnyonnyodde n'akitegeera
era n'atambula n'agenda naye ate gwe gwe bitakwatako oli mu kuwoggana anti aba talina budde bwogera naawe najja naŋŋamba nti kimunyiza yasonga lwaki nzize nkugambe nti lwaki muno tomuwadde juice gwe atalina byakukola n'ojja owoggane asize kuwoggana kati mbadde nsaba oyambuka obuuze maamawo nti yandeeta kukola teryaloba terisiga teriraba omunyono ekika ky'abayombi nampeemo be balandiroodi abankamala okufuna ennyumba ate naddala abo abasaaca nga balina abapangisa abakasi oba balandireedi abakasi nga balina abapangisa abakasi banaabwe. omukulu landlord wano temuggulawo emisana guno omuddo gukola ki wano lino ettaka musomba busombi ne muyiwa kuno iye mukama wange zino embwa ni abagamba okulunda embwa za neighbor ezo si zaffe lwaki muzikiriza okujja wano ate embwawo bazifuga kitegeeza muli ennyama ne zijja okulya amagumba ekyo neetaaga okukimanya embwa zijja zitya awatali magumba era mukama wange kalibu tuve mune bweru oginyize nno mukama wange egenzeko obuntu nti oginyize egenzeko obunange nyindo wayanga zakka zakka anti engoye naye mwamulabika mwagala babalandiroodi babalinyirira nedda mukama wazo kanyoko akavubuka ntambula nako kankuba bifaananyi landiroodi mitebala mukama katonda gwe tolaba nti engatto yange giyiridde amazzi wange gwe gyeyiridde gwe weeyiridde ng'olabye tapu simmwe mwazitta tapu namu yani etaliiko zonna baba tozisumulula landiroodi zireke zonna ziyiwa ebyo bye bibatte ebika by'abayombi ebitaano abasinga okuyomba mu ggwanga lyaffe lino erya Uganda. Olinayo ekika ekirala ky'omanye osobola okusubscribinga ku channel yaffe IDV Uganda ku YouTube awamu ne ku Facebook. Nsikate yenze musaaca yatambuza ebikero okufa wali ery'empale n'enzikyankamalira wane Buganda nga nzikya nkoberera olumma lwa leerwe. Go for break. This is ITV Uganda.